award tebagiwa muntu kubanga ayimba nnyo kisinziira ku perception omuntu mwategeredde ebintu byoyimba kyekikuweesa award. Ayinza okugaba award ey'okuwemula gwe nolowooza bagikuwadde lwakuba oyimba nnyo, oba bayinza ogikuwa kubanga oyimbye ebintu ebitalina makulu, nakyo basobola. Nga bwolaba bagaba certificate of participation. Kiringa bwe tubeera ku lunaku mu Uganda ku nnaku enkulu bwe bagaba emidaali bebaziwa be basinza okukolerera eggwanga, beba basinga okukola ennyo ebintu. Emidaali tebagigaba enkyala eggulo. Nze kati ate awo level sikwentegeerera. Ate nze omuntu bw'aba ayogera kati teriyo musambi wa mupiira ayinza gamba nze teriyo muntu ansinga kusamba mupiira kubasambye kati n'abasamba edda lwa kibiina ky'okulembera naki nekuba obubebe ky'olwanyise gundi. Bobi Wine erina zeemuwandi genda olwanyise kati oba ekwata ze yandifunye emuzikiza n'ebivulu bye yandikoze ntobikola ate n'ebintu ebimu sinnakitegeera bulungi. Kenzo ne Bobi Wine, Kenzo talina wasinga Bobi Wine muki mu kuyimba kuno kwagamba kubanga agamba kusinga kuyimba agamba kola ki anti agambye mu bayimbi abedda mu bayimbi abedda nga nabo ba Bobi Wine because ba Bobi Wine bajja before him tewalibaawo era tewaliba agenda mwenka naba agenda musinga n'abayimbi abaliko ku generation erwaleero. Anti nze nina bye sitegeera okumusinga ki yabasinga okuyimba n'ennyimba bwaba yabasinga no problem abasinga ate oba Kenzo tayinza kuvuganya lutalo ku Endless Media n'emikutu emirala kwe tuli bwenti bwentandise ne Kojja Kagatto aba asimbudde kyenkusaba subscribing liking commenting video zaffe zino zitambule tulabe nga tutandika. Kojja Kagatto sooka obuuze kuba tulaba abalabi b'emikutu gyaffe gino mbalamusizza nnyo mwebale ku subscribinga mwebale ku likinga na kusharinga content yono bino bye twogera buli omu endaba gy'alabamu ebintu nga tusinziira ku kye twogerako n'eyakyogedde aba yabadde abiraba atya mpozi mu byonna buli lw'obeera nga mu lukiiko lwonna ofubanga nnyo okulaba nti oba muteesa ate bwe mubanga mwawukanya entegeera n'endowooza gye mufunye mu kintu ekyo tekitegeeza nti oli aba mulabewo kyeki nti bw'obanga alabye ekintu kubaggwera abaana babeera mu kilaasi omusomesa tamala kufulumya banaabeera balubereberye oba banaabeera bakuna okusomesa banaakulembera naye bonna babasomesa ekintu omulundi gumu naye ne bakitegeera mu ntegeera zaki perception buli omu n'akifuna bubwe n'olwekyo bwe mmanga nze bwente bwe ndaba ekintu kyange ate lema kunkaka nakugamba nti ndi mubi oli musiru okola ki ojja kugenda okukakana nga gwe bayiseewo musiru bw'alowooza nti anvuma obusiru waliwo yakuvumya obusiru ngamba nze bawa kyakukola toyomba na muntu kuba mwawukanyiza endowooza oli entitled ku ndowooza yo kuba opinion buli omu alina eyiye tugende maaso awo wennyini ku opinion Eddie Kenzo yaviiriddeyo Edilisa Musuuza president wa federation n'agamba nti mu nsi muno bukyanga okuyimba n'ebyasa bibeerangu tannalabayo because baadde bakompayalinga abayimbi abaliwo generation eno n'abedda muleme kusaaga tewaliwo muyimbi mu biseera byedda ayinza kwenkanankana ku muyimbi ali ku generation eno mu biseera byedda ng'atwaliddemu bafire ba Bobi Wine kati kyesatagedde oba mu Uganda wokka because ndowooza bwe tuba nga si mu Uganda wokka yatwaliddemu ba Philip Dube you understand bwe tuba mu Uganda yonna abo bonna abajja nga tannajja tewali bamusinga tewalowoozaako ye yabadde ajja asala empaka n'ajajinga atyo si kusala babadde bamugamba nti generation kyembuuza okwogera ebyo yabyogedde nga jjaaji oba yabadde abyogera ngaani yabadde addamu yabadde ku interview nedda ekyo kyangu nnyo okuddamu nga bw'oyagala ate era tewaliwo gwe nnenya kwogera mu ngeri gy'aba ayogeddemu
kiringa era bw'ayinza okugamba nti mu basajja abaayagadde ku bakazi nze tewali wansinga kuba nti njagadde abakazi obulungi nga gwe njagala mwagala nnyo kati you are entitled to your opinion naye ekyo bambi aleme kwerimba osinzira ku opinion yo abayimbi babaddewo wano bayimba nga nakati buli lwoyogera bwoti bwe boogerako gwambuulire mu mwaka boogera ku nnyimba z'emirundi emeka kanza abayimbi tabamanyi abedda sigambye nti tabamanyi oba abamanyi yabuulire nti mu mwaka oba mu wiiki tuteeke abantu ku nankani ku opinion poll aboogera ku nnyimba ze basinga kwogera ku awaadi ze yaleeta anti awaadi si nnyimba anti ennyimba ze zamufunyisa awaadi kati nange nyinza okutegeka awaadi ne ŋŋamba nti mu bannamawulire bukya babeerawo abakoze interview gwe okyasinze naye nga waaliwo baddaani kyazze nga waaliwo ba Dick Mlima Sempaka waliwo ba Andrew Patrick Rwanda kitegeere bulungi oyagala kunvumya onsetinze nti kakati otaddewo mbu awaadi z'abannamawulire mbuto kakati otaddewo julipoteri kakati ngezaako kukubuulira kintu nti awaadi zitegekebwani lwaki zitegekebwa njagala okitegeere bulungi nnyo nze omwami wano yategekanga Palm Awards yalinga Isaac Mulindwa naye nga bwazitegekanga agenda ozitegeka tumanyi anaawangula waliwo ne bwe bagenda okugira ng'ateekwa okuwangula ate awaadi bagitaddeko mannya malala babikyusizaawo mmanju so bw'oŋŋamba awaadi si kyekikulembera omuntu okuyimba kati gweoba olowooza nti awaadi zezigira gwe timba ozitwala oziteekewo ofeewo oleme kuyimba baleme kwogera bintu bogasire ojja ate ng'oyambuse nnyo nedda nkugamba kino okuyimba kw'omuntu awaadi tebagiwa muntu kubanga ayimba nnyo kisinziira ku perception omuntu mwategeredde ebintu by'oyimba kyekikuweesa awaadi ayinza okugaba awaadi ey'okuwemula gwe n'olowooza bagikuwadde lwakuba oyimba nnyo oba bayinza ogikuwa kubanga oyimbye ebintu ebitalina makulu nakyo basobola nga bwolaba bagaba certificate of participation edikanze bamuwa awaadi etalina bagimuwa awaadi ye mu kye bagimuweeramu ffe tetutamanyi fe twalabanga bulabi ng'aleese eki kati aleme kulowooza nti bagimuwa kubanga abasigadde tebamanyi ki ekyo aba alowoozezza bubi bw'oyagala kugamba nti abantu abazze bafuna gundi abadde afuna balondo oba onaabitegeera bwe naabyogera balondo okimanyi nti yasinze okusamba omwaka mu mupiira mu nsi Messi naye tasinga Pele ali unique ali gundi different ku bantu abalala era bwe baba bakugamba basambi b'omupiira buli ayogera kwani Pele so si Messi bwe baba boogera ku bantu bakuba bikonde ba Tyson bakubye bikonde Holyfield Evander Frazier John Frazier bani naye oli agamba Muhammad Ali ne bwogamba nti kati otwala gundi afunye gundi nyingi awangudde emirundi mingi nnyo Mayweather naye era tebayinza kugamba nti yasinze okusamba ebikonde kubanga alina emisipi 3 bakugamba nti Muhammad Ali yasinga so awaadi ojja zifuna naye gwatuwulire bwe babanga bagenda ozigaba bazigabanga batya ani basinziranga ku ki ate nze awaadi zo I don't challenge them anze sizichallenginga wabula kyenjagala amanye nti awaadi baba tebategeezezza nti gwosinga okuyimba awaadi zino basinziira ku kyo zikuwa basobola okusinziira kwazigaba ye aba alina ekirowoozo kye toyinza kuyingira kiringa bwe tubeera ku lunaku mu Uganda ku nnaku enkulu bwe bagaba emidaali be baziwa be basinza okukolerera eggwanga be basinga okukola ennyo ebintu emidaali tebagigaba enkyala eggulo nze kati ate awo level yo sikwentegeerera ate nze omuntu bw'aba ayogera kati teriyo musambi wa mupiira ayinza gamba nze teriyo muntu ansinga kusamba mupiira kubasambye kati n'abasamba edda stupid gwatenga omu kuba direct competitor ate gwe tusigwa osalawo era ndowooza ne gundi yazze wali n'aseka baragadi bonna basese busese kyemanya abayimbi bonna era ojja kulaba tejja kubayo muyimbi amuddamu
naddala abayimbi abategeera abasiru be bagenda omuddamu naye abayimbi abategeera bonna kati Maria Mundagire tayinza kuvaayo n'ayogera ku ekyo tasobola Moses Matovu tasobola kuddamu ebyo bya kito omanyi n'obuto kibi kati gwe tebalowooze nti naawe totegeera anti nze kati nze siri muyimbi ate nze bwe mba njagala okudda mu muntu levo kwayogerera kwenzikakkana bw'oyogera ng'omugezi ennyo nzija nkuddamu ng'omugezi ennyo bw'oyogerera ku yawansi era nkuddamu ng'owa wansi kati levo gy'oyogererako gye nzigiramu kati Moses Matovu asobola okwogera n'oyo mwebyo mbwendedde olimba weetuli tasobola ba Moses Matovu bonna yabakakka Misa Kisemakula tasobola kuvaayo naye tajja na kumenya gajja kutunuulira agambe nti olirayo ng'awulira oli avuya ne kati awo Kenzo yavuyizza mu ki nyini okukuba kwesikiririza anti wewe kakati nze nkugamba bwene oyinza ogamba nti abakazi bonna nti ku nsi gwo basinga okuwooma oyinza okuvaayo n'okyogera anti kakati ye wekkiririzeemu bakutende bwe wekkiririzaamu nti mulungi kati gw'oyinza okwegeza ku Lady Diana yali muka Prince Charles siso amwegeraganya kakati singa obadde wekkiririzaamu nti oli mulungi nnyo ku musajja w'omubi kyenjagala omanye so ndi abasajja abalungi bonna kati olwaleero nkyo njagala nkikubuulire kufunye bulungi Eddie Kenzo yekkiririzaamu nti asinga abayimbi abakadde okuyimba ku bantu abamuwuliriza abatamanyi music nyabo kale nze ambuulire wavuganyiza eri Wamala mu music talinawo ambuulire kakati mbuulirayo abantu bataano ye nga bw'ayimba ennyo abasobola okukeera ku makya ne badda mu nnyimba ze nti baziddemu nze nkuweeyo abantu 4 nga badda mu nnyimba za eri Wamala 4 gujje bino obimanyi mbimanyi kuba kyenjogera nkimanyi olwaleero ne bw'oyimba obuyimba twalyako byetwala byasigalira byaba musaayi muto olyango oluyimba luflowinga kati ogenda okulaba ng'embuzi zonna mazike biki nga bizina ate kojja wajjiddemu vayibu ate abantu kati ngezaako okutegeeza nti abantu bo bazina ne bagwa eri ne badigida ne bacyakala n'amazike ne gaziniramu ojja togenda tandika kuweebula abantu balabi nze nkugamba kyenjogera nkimanyi music zike liwuliriza music era nkutidde genda muzi owulire genda muzi tabeerayo music mu Wildlife Center ng'amazike gazina maama nkutidde gazinira ku nnyumba za kati kyambuuze ezzike liba lipasivinga nalyo mu meseji gw'oyagala omuwandye n'ezzike nalyo liwuliriza tempo ne rhythm kati ennyimba za Kenzo ezzike terinza zizinirako kakati tugende ku issue endala manyize saagala muntwale mu kuba nti nina gwe nzivoola naye kyengezaako okutegeeza olwaleero mu Uganda mujjeeyo minze waliwo season etuuka butuusi nga buli woyita bayimba nnyimba za muntu omu naye nga temulirwa Kenzo fire bongere lutaya kakati oba mbadde sinnaba nakyogerako naawe n'oyogera ng'ate oli wa generation eno mwali ndi wa generation yo kati nze anti nze kojja ntegeera nga kakati nze nkugamba naawe byenjogedde byewandiga byojja omuddamu weewaddeko obujulizi kakati nze nkugamba bwenti bw'obeera ng'oyagala kugamba nti gwe osinga mu kino you leave other people see you not see you and appreciate you not you to appreciate yourself never blow your own trumpets natukomaawo tugenda mu maaso ate kojja lwaki okoma anti nkugamba kati gwe hosti kale gwe hosti lwaki nze kati gwolowooza nti bw'onaaba hosti ng'ombuuziza ng'awo wennakomye onaayongerako ki olina okuddamu ebyembuuzi nze byenziramu tebankakabikake tebakulimba ogambye mbwawo okomye tugenda tutambula kati omuntu nga nja kuwayo olaba music wa bw'oba boogera musically tosobola gundi kuvuganya na nnyimba za gundi nga gundi ayimbye Maddox ennyimba ze nga ziri awo ziyimba gwe njagala zibe nga ziyimba batekeko ezizo bw'agamba ni gwosinga
bajje bakugambe ntujjireko naawe gasiyawo. Oba teyasoose okujja wano ndowooza teyasoose ziwuliramu nakola research. Omanyi bw'obeera ogenda waliwo kye bayita comparison. Yes. Osooka n'oddira ennyimba n'okuba ennyimba 10. Oba oteekaawo n'ozissaako n'okuba olwa Saha, n'okuba olwa Moze radio, n'okuba olwa Semakula, n'okuba olwa Firigo, n'okuba olwa Mayinja, n'okuba n'olulwo. N'ogamba naye bwe mpulira bwe nti n'otandika ogamba za Setyalosi. Setyalosi ndi boss. N'oli n'akuba sikulimba. Olaba gy'ogudde. Olaba gy'ogwa. Anti newali nakuba n'amagembe oliwa ng'oluddeyo baaba gy'oli. Oba wategedde dda woogwa. Anti kyekyo kyagamba nti kati awo bwe tubakuba ezo zonna n'oli n'akuba ne kale bamambita nga bwe wakolanga suusuuta mba nategedde dda ono atugamba ndi asinga waagwa. Waliwo kye tuyita Shiv. Omanyi kye bayita Shiv? Awo tuba tutandise. Shiv okimanyi? Shiv. I know saving, not Shiv. Saving is kukungunta. Ate nti Shiv ye shivinga. Nga bwe nakugamba nti this is a do you know what is called grinding? Grinding, you grind with a grinder. Hey, you shiv with a when you are shaving, you shiv with a shiv. Akasengejja. Yes. Akati akasengejja obateeke kuno bayiwemu bayole ennyimba nakatudde n'amagembe abaana abato ono Kampala uziyiwo bali naye tuyole yezize tuyiwemu tulabe ezinasigala mu kakungunta. Ayina ne zigido. Tulete ezinasigala mu kakungunta. Omanyi oba oyogera. Producer zigido kaliwa. Bwe baba nga ng'oyogera. Zigido akanjijukizza amaanyi. Sikojjaliga. Amaanyi. Bwe kiba ng'oluyimba olw'amaanyi bakujjukiza lujjukize. Luba lw'amaanyi nnyo. Ng'oluyimba olw'amaanyi teri muntu ayinza kujjukiza oluyimba lwa Frigo nti olwa sikulimba oba Radio Capital bakuba miziki joka. Ndowooza olaba nti oyanguwa kuba lukuli wano. Chuchu. Abalala banyenya gali benyoli. Kakati ebyo byonna otufe kyengambye tuyole nga tuyiwa mu Shiv. Tulabe ezisigalamu. Oba yabadde eno bayole 10 ewa Mayinja, bayole ennyimba 10 ewa Misaki, bayole ennyimba 10 ewa Haruna Mubiru, bayole ennyimba 10 ewa Maria Mundagire, bayole 10 ewa Catherine Kusasira, bayole 10 mu Afrigo, bayole 10 mu Gundi. Tunyenye. Shive ne batejjula. Anti tunyenye. Ennungi ze zijja okusigalamu era. Kati ezakezo ziba zayiseemu. Nze simanyi. Nze ngambye baleete tulyoke tukeberera awo. Naye nze ku lwange kuba ekirungi nti gyonna emirembe mbaddeewo nga music ate mugenderamu nnyo. Yes. Talina waavuganyiza bantu aleme kwogera. Omanyi bw'oba wandise oluyimba bw'ova ku tempo ne rhythm ne tune waliwo kye tuyita general effect mu luyimba. Kati nga bw'onaawiba singa ogamba nti ensi ani agula ensi tugitunda ne bw'otalumalayo abantu bagenda bamativu nekyogenda okuyimba. N'ogamba nti ne bw'ogamba obugambi oluyimba nti gwe omubbi bba nnyo bira ddala naye kibuyaga bw'aba azze bw'aba azze atwala ne by'ataleeta gwe naawe oyimba ezigidowo. Oja waliwo n'eno perception ayinza okubanga kyogamba mbayimbi bedda temwalimu nabo abatamanyi abalemererwanga. Anti kati ate nze siyinza kuba musiru kutuuka ku leve eyo ate kubwe mba negeraageranya ku batamanyi ng'ate yegeraageranye ku bamanyi ate abatamanyi wegeraageranya nabo otya. Oyinza okugamba nti nze kolaba nnina amaanyi nagenze wali nenkuba abatamiivu ne mbamalawo olwo oba olina amaanyi. Nze kati levo sikwendi. Kenzo yakyogedde. Bw'abanga olulala ayogera
nga bwali waki president wa federation ayitanga mu federation ayitanga abayimbi bonna nga bwe bali n'ayimuka n'ayogerera bobo ate ayinza okubanga bayira tuyinza okubanga Kenzo twamisinterpreting kati awo nze kati njogera ku byompa sogera kusinziira ku bibye nze okusinziira amanyi nina okunoonyeza tuyinza okubanga Kenzo tumujaji naye nga yakyogedde in the perception of him being the president of anti nze nkugamba bwenti kakati president w'eggwanga ayinza okweyita Ssaabasajja kubanga yakulira Uganda twogere nga tulina amagezi tuleme kwogera bya kisiru president wa Uganda ayinza okweyita Ssaabasajja abakoze ensobi y'amaanyi ati noli buli yakoze ensobi okwogera ekyo obanga gw'okulembera abayimbi mu federation government gyakuteerawo mwekuyiira ssente obeeko byokola n'ogamba nti ate osinga b'okulembera kubanga gwe bali tebalina abayiwamu ssente then oba oyogedde bya kisiru ekitegeeza ne Hamu tasakeera ku makinaga nti yasinga abagagga ate Hamu mugezi anti akusinga awo Hamu mugezimu tayinza kwogera mu ggwanga nti yasinga obugagga mu bantu abali mu Uganda kuba amanyi afuna atya ssente ze na condition eziziriko gwe toyinza kwepankira ku muntu akutte biliyoni 3 n'agenda agula landi nga gwe bakuwadde ya bwereere nga gwe n'okuyisa pulaani y'ekizimbe kyo ekimu bwe kiti ekaluubirirwa naye nga oli aleeta n'asiteeka ku mwala nga tasimye na musingi ne bazimba kati oyo tayinza mugezi nnyo tayinza kwogera ye mugezi omanyi ebintu ebimu waliwo ekintu kyenayogera waliwo ekibayita okwagalwa okutinka n'okukyaka okwagalwa okutinka n'okukyaka nze nnondawo kwagalwa kakati so si kutinka bw'otinka abantu bakuwa buli kintu kyonna natuka n'oggwako bw'oggwako ate akyasa akyaka buli kaseera waaba oba omuwulira era naye aggwako aba sizono n'okutinka okutinka naawe oba sizono naye ate omuntu ayagalwa talekerawo okwagalwa olwaleero ne bona oli ne bajja n'atanishinga Yesu leero abantu kubagobereza ababadde mu kyaki tekuliiko yazannyako na Yesu wadde yabeerako naye amanyi we bamuzaala naye bamwagala olwaleero singa obadde oli awo bwoti olaba firimu otera okulaba firimu olutuoliwo okulaba firimu bwoti n'ofunako omuntu gwowagira mu firimu ofuna sayidi kati n'omwagala nga tebakuwadde sente tebakuwadde ki abantu wano bayagalako ku gundi omwami bamuyitanga Sebaggala naye yesimbawo okwo nga oyinza okulowooza teyeesimbyewo nga abantu tebamanyi nakumanya nti kwali ku ballot paper nga tebakyamwagala bamwagalako naye bwe yaddamu okwesimbawo nga baali bamulabawo kati owankuweeyo ekirala ekikuyise bubi waliwo kati olaba nga olwaleero bwebeerayo emisinde birthday run kikyolaba abantu bajja bangi lwaki bajja kubanga baagala kabaka waabwe kabaka emijoozi agaba migabe abagigula bagigula sente mmeka bagigula mmeka ebiri kitundu kubanze bwali mbeerawo nga bagira ebiri kitundu naye tolabanga kubagaba mijoozi nga bakuwerako n'emmere n'emitwalo 2 naye ng'abantu tebaliyo ng'emijoozi tegibasanyusizza ne bakuwa mijoozi ne bakuwerako emitwalo 2 nga bw'ona agenda bajja kuwa ne tifini z'emmere 2 nze nali Masaka nawe nga babuuzabuuza nti baluwa abantu kati emmere tugikole tutya so embeera bwetyo bwetambula okay that aside
twali wano lunaku lwali lwa kutaano yes nga SBF atambuzaako ennaku wano ttaano kusubscribinga ku Focus TV yange bingi